Gogubatabagu Yunata ogukulirwa Godfrey Katongole bakedde ku kooti esangibwa ku Twed Towers ku musango gwabwe gwe baatwalayo nga baagala omugaga Miss Kigundu abaliyiriro olw'ebintu byabwe byatokomokera mu mazzi ge balumiriza okuva ku nteekateeka y'okuzimba ku mwala ogwa Nakivubo. Bano babadde bagenze okuwulira ensala ya kooti eno ku kyasabibwa oludda olwa Ham mwe lwagalira kooti okugoba omusango guno. Kyokka omusango guno tegugenze mu maaso ng'era omunnamateeka ow'abasuubuzi bano Joseph Luzige ategeezezza nti babagambye nti entabwe evudde ku kyamulamuzi ali mu mitambo egy'omusango guno okubeera mu luwummula ekiviiriddeko omusango guno okwongezebwayo ebbanga eritali ggere. Olwaleero tubadde tusse okuwulira omusango ogwawaabwa Mwami Kigundu ne kampani ye nga baagala application eyo nga baagala okugoba omusango bateekayo ensonga nga bazisaamu naye omusango ogwo baali baguwadde okuwulira olwaleero naye tuzze wetutuse mu kooti batugamba nti ali kuliivu yagenze kuliivu ya mwezi mulamba ajja kudda ka December weekeko netugende wa registra tatuwadde olunaku lwakuwulira musango ogwo tulina kyetuyita mu mateeka ajjani Sunday nti omusango bagwongeddeyo nga tegulina lunaku lwakuwulira kooti weneezuukuka ejja kutuwa olunaku lw'okuwulira. Ekitukozeemu bulungi kubanga abakiransi baffe betwolereza baali bataddeyo application nga baagala egenda maaso naye omulamuzi n'atugamba nti abasuubuzi kyokka abasigadde tebamatidde na nsonga eno bwe batyo ne bakukkulumira essiga eddamuzi. Ng'ennaku z'omwezi 8 kitubuuseeko okutulaga nti ate omulamuzi ali mu liivu. Omulamuzi bagamba kitwewuunyisizza omulamuzi omulambo okubanga yatuwa ennaku zaatali shuwa nti agenda kubeera mu ofiisi oba agenda kubeera mu liivu. Omulamuzi twebuuza ekibuuzo yategedde luvannyuma lwa kutuwa deeti ennaku z'omwezi 8 agende mu liivu. Eno y'ensonga lwaki abasuubuzi bagwamu essuubi nga mubalaga nti tebalina justice gye basobola kufuna mu kooti. Eno y'ensonga lwaki bannayuganda balina ebibuuzo n'essiga eddamuzi era tulina ebibuuzo ebyetaagibwa okuddamu. Gavumenti ebeewa ku basuubuzi ekitiibwa. Bw'olowooza abasuubuzi bawulira batya nti URA essaawa zino baagiwadde biliyooni 23 za Krismasi. Abasuubuzi abaafunga ebintu byabwe bizinesi zaabwe ne ziggwawo tebafiiriddwako. Mulowooza bagenda kuba bawa omusolo mu ssanyu? Can you imagine? URA beesoloozaamu omusolo bagwa ebintu byabwe byafa naye baagiwadde obuwumbi 23 egende yeesanyuse Krismasi. Kyokka tuzze ne wano. Godfrey Katongole akulira Yunata ategeezezza nti si baakuva ku mulamwa era nti baakuwandiikira Ssaabalamuzi okukakasa nti omulamuzi ali mu nsonga zaabwe adda mangu mu kkooti. Abasuubuzi tumaze essaawa zino okukola ekiwandiiko ekirindibwa okusayiningibwako tugenda ku justice okulaba okuloopa abalamuzi bano n'okumusaba omulamuzi ono asobole okuva mu musango guno. Tusaba abalamuzi abatwala essiga eddamuzi batuyambeko okugoba omulamuzi ono ave mu musango guno batuwe omulamuzi omulala. Abasuubuzi bali waka baafiirwa ebintu byabwe, abaana tebabaweerera school fees, abalala amaduuka n'essaawa zino gakyali maggale. Bw'olimu guno omusango si musango gwa nkoko wabula gw'abantu abafiirwa ebyabwe gw'abantu. Mwesigwa Simon yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.